Executive Media. Focus, innovate, succeed. Nangamba Shamimu bawange bwe tuba tuwe basawunye enkwawa. Ate munoonyereza buli ddagala lyonna naye omusajja awunye enkwawa ate buli waaba agenda okwebaka ayagala nnyo okukola waati ono amuteeke wano otegedde ekintu ekyo kati omukazi agenda okuwulira ng'enkwawa zikola ki zimutta kati ekyo kyokka ng'okitadde awo omusajja aleka pupu mu underparty alinamu ku ssente bali awo bali moderate naye beeyagala babanga laavu eri agome n'omusajja ngaleka pupu bambi naŋŋamba kisisi abadde ayagala kukita takita ne mugamba lindako mmale okukinyimyako muwumana naapo kyova namwanguyizza ne mbagamba ne mujje tukole programu eno nze mbadde nteesa asigale n'omusajja we atya bw'aba amwagala kikuggyako kyokwoleza omusajja pupu nze mugambako ne bw'ona omugambako ng'amulekamu kikuggyako kigga okumukunya siri musiru pupu w'omuntu omukulu gw'omumanyi ayozeka naye amazima gali nti omuntu awunya tabeereka naye si ka ssente muziri ensonga endala akola bulungi anoonya ki omusajja awunya bannange olaba omusajja awunya buwunya kamwanga ate si buli kaseera nti agenda kwogera anti ono awunya buwunya nkwawa kati abeere jukiramu enkwawa ogenda bbeera eno bwoti omwebaseemu bwoti oba ogenda kufa bufi amugulira akawoowo akugambye buli kimu akikoze agume bw'abanga ssente amuwaawako bwezibanga mu nsonga z'omubuliri akola bw'abanga omusajja we ategera mukwano tuula ofumbe bano baveeko nze Shamimu siwagira muntu kubeera na munne ng'amwenyinyala nze nange wamma amwenyinyala n'omuleka nze siva ku musajja anti kati nze bwe nkubuulirira nti wendongoose nekigaana okukyuka nze mba nkuvaako agezezaako okwogera naye boogedde omukazi n'agezaako n'okuleeta ebyo bombo biki ye n'abeera ng'abimugamba waliwo eddagala lye mmanyi ofumba emiziŋŋoonyo agamazi g'emiziŋŋoonyo wansi emmere ya mbonanaaba n'oganaaba ago tegagobye kasuwa talina byatakozesa yatumya atumizza ezo sipure ez'ebbeeyi agaanyi ate mbu bulwagikubamu The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Kando night ogimanyi. Bagita kando night gwokutte gwobba. Bawa wa sugar teyamweganye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet.
Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. This must be ECOP on set. The lane soldiers are in place. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events video and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Kumba busooka abazadde bammwe kasita baba nga bakkiriza. Shaitani z'okunsi tumbulira. So bannange njagala okubategeeza nti ono bamuyita Woman Up eno bagiyita Executive Media. Subscribing nga liking nga bomala osharinge. Gogenda okulanga show ya muganda wo. So bulijjo nze njiranga naye kati nayo girange. Tukolera wano ku Gibbs Bridals. Gibbs Bridals tukola tulina kaftans ennungi tukutungira ekintu ekirungi kiweetaaga. Era omukyalo ono ndowooza ofunyeyo ku kaftani gyojja okwetaaga. Nsiimye nga 23 kaftani gyengenda okwambala. Eve wano. Yes. Asiimye omwana w'obuwala Sumaiya Nalulungi waffe. Mama Pyantula. Mama Pyantula. Pyantula agenda kutta kasuku. Mama Pyantula yono bulijjo gwe mbagamba Sumaiya. Omanyi abantu bagamba Sumaiya weyita linnya ki? Nkozesa Nalongo Makula ku TikTok. Wamma Nalongo Makula kati nze njogera Sumaiya. Biri ebyaffe ebyedda. Ono gamulaba ye Mama Pyantula. Abasajja yabawa Terera Nkwase. Mu ddakiika 10 omaze okufuna results nga wakakanywa. Era bana abagole bange tugenda kwongerako package yaffe eya Pyantula. Kubyetubawa gown biki tuokongerako ne Pyantula. Yes, kubanga abantu basinga bafumbirwa. Bagala nnyo olusoko ino kubanga Pyantula. Oyino banga Pyantula. Yes. Gwe tununa ng'oli blanka naye Pyantula ayogedde. Ate shali mukankubulire. Pyantula Express akuwa permanent results. Sinti omunywa leero. Yes, sinti omunywa leero nga ogenda mu kikola. No, so omunywa leero ng'oli wa kikola ba week ejja oba mwezi gujja. Kati bawo ne waba ali ku kyeyo osobola osigala ng'era gwe kikuli mu gwe munda. Asigalamu mu mubiri. Tonategeera. Banno bategedde. Kati nze nga ki ekineekumisa omusajja ali ku kyeyo? Oli mwenzi bwenzi. Tuli mu kwogera n'abaana ba buwala. Ate nze ndi waki? Olimu obulenzi nze n'obusajja. nne embuzi yange. Wanje? Tawulidde Ranzirana ng'agamba ayine waba embuzi era egezeeko katikati nga errands ava kwogera. Ebbanga lye mmaze Mimi nga zeegatta nkuva ku high school. My God, okay, kakati ngenda kuza mwezi 23 wali ku sharing hall ensambya tugenda kubeera ne Beyond the Comfort Zone. Ngeyo show oba event egenda kuyamba ku bantu okuyiga butayi bayinza otandika businesses ezentono with small capital because abantu bangi Shamim yali yagadde okukola naye yeebuuza emitwalo gana 2 gayinza kukola ki. Kati nze personally ntunda bedroom products. Naye nze n'okutandika bedroom products amagezi nagajja ku errands. Era ne mmugamba amina sina sente naye nyinza tandika ki mpulira obongo simanyi kye nsobola kukola. Nangamba Sumayi osobola okwogera toswala. Bedroom products
mumwa kuolyako yagamba toswala yangamba omumwa gwa enkwendya because nze nsobola okunnyonnyola nenkubulira buli kimu mbutufu mu dakika 5 omaze oyingiza ngomaze ogula pyantula kati nze natandika otunda pyantula nga nina emitwalo 15 era nze abangulako pyantula bagala okusobola okuva ku mitwalo 10 nkuwa n'ogenda n'okola ejo emitwalo 10 zisobola okukolera amagoba ag'emitwalo 3 obaana nze ogenda mu mpano ngenda muteeka ku package y'abagole so abagole bange mwenna ojjano n'opangisa gawuni oba n'ogigula n'enkwelako pyantula wabwereere ngenda muwa abagole ku bwereere kati Shamim ku lunaku olwo olaba ku lunaku olwo 23 tugenda kubeera n'abantu bangi betulabye nga bajja bakula from zero okitegera nawe Shamim kyemanyi ogenda kubeerawo kubanga tukulabye we twogenda kuba youtubers ab'amaanyi essaawa eno you're one of them naye nga tewatandikira mu youtube kuba nze nakumanyira eri mu art okitegeera kati abo abantu bangi balyagadde okubeera nga ggwe naye nga tebasobola tebamanyi bayinza kikola batya okitegeera so tugenda beera n'abantu bangi tugenda beera n'abayimbi ate abayimbi betugenda okubeera nabo njagala obbajjukiza be bayimbi abo betuyina kye tuyigirako because si buli muyimbi nti tumuyigirako okugeza tugenda beera ne Pastor Wilson Bugembe tujja kubeera ne Mary Bata njogera ku bayimbi abatayina yes abatayina nno nanjo kyayi oyayokya bayira woyo omukazi ayina empisa ennungi ate abantu tebamutegeere lwaki tebamwagadde saamusiimye lwaki sente azitema saakyagadde tugenda kyogerako tofaayo manager naye bane bafunye manager ompyango omukadde simanyi nze abadde olabika walabye driver kubanga nze manager kati walabye driver era mbadde ngenda gamba omuyimbi ng'oggyeko ndi muntu wange kati gwe gundi njirimu nnyo gwe mutegekera weesirikire so n'olw'ensonga eyo temwerabira nti omuyimbi Mary Bata agenda kubeerawo tugenda kubeera ne Hajaruna Mbiru kitooke kifansalira agenda kujja Mudra ajja kubeerawo abayimbi mbawa bansonga omanyi olaba Zubeda waliwo omuyimbi ajja nga ayimba bulungi naye nga tolina kyosobola muyigirako nga naye bakugamba kale eddoboozi eddungi naye ki kyoyinza okuyigira ku muyimbi oyo nga teri so munnange olunaku olwaleero njagala okubategeeza nti 23 ffenna tweyiwe ku sharing hall tuwagire errands runner ate naffe tufunamu nno kirabanga ffe abagenda owagira ye naye bangi tufunamu era nze mu bintwala amazima amatuufu njagala kuyiga bwe neeyongeramu maanyi mu kutambuza bizinesi zange zino zenkoze endala ku social media okitegedde n'okumanya ebyo voice over nabiki abikola atya olaba Shamimu abantu bangi balowooza nti nga bwe bateekangayo ssente za ad ku Facebook tusobola opushinga business ng'otaddemu ssente nti nakati bwe kiri osobola opushinga page nga totaddeyo ssente inejjo bwe nabadde nkigamba otaddemu yadde 10 otaddemu wadde 10 so mujje mwenna mweyiweetu muwagire woman up njagala tandika kubanga nkozesa abakyala bano mu programu yaffe eya woman up yes kumba obedda ndi Shamimu njagala kozesa abakyala bano mu woman up era woman up egenda kubeera ng'eddamu okulaga buli Saturday essaawa 4 ez'okumakya naye ng'okimanyi mbadde simanyi nti kyekyo naye ng'onjagala wanjagala kuki nabadde natunuddemu awo neŋŋamba nogaa kino ekikazi kiyinza obbaamu amagezi kubanga tolina omusiru ye buli lunaku abaddewo Shamimu anoonya ye batuvumira abaana intaneti nga bavuma okyatya okuvuma gwe bagenda kuvuma koki Sumayya ensi agenda kuvuma koki naye abantu nga bavuma Shamimu abantu gwe bakulabye oli mweru nze nakulabako ng'oli mulungi osinga mbadde manyi ogenda kwogera ekyota namulabako nga mulungi osinga wano nze tonjogerangako Shamimu yangamba luli naye lwaki tofuuka oli Sumayya oli yali mulungi on'omuwala yalabbi nze nange nageza okumulaba ng'akyuse naye bannaaye wabula namulaba nga mata naye era nkyali abasajja era
okyali mulungi naye singa bwe wali fe abaakulabako nyinza okuba wano siri mulungi kati naye ate kati mpyantula n'okusinga luli opyantula kuba olina pyantula wala nange kino okisanga wano so munnange olunaku olwaleero muwuma nina ensonga gye njagala okubaleetera munnange nina omwana ow'obuwala eyazze wange naŋŋamba Shamimu bba wange bwe tuba tuwebasa awunya enkwawa ate munoonyereza buli ddagala lyonna naye omusajja awunya enkwawa ate buli waaba agenda okwebaka ayagala nnyo okukola waati ono amuteeke wano otegedde ekintu ekyo kati omukazi agenda okuwulira ng'enkwawa zikola ki zimutta kati ekyo kyokka ng'okitadde awo omusajja aleka pupu mu underparty alinamu ku ssente bali awo bali moderate naye beeyagala babanga laavu eri agume n'omusajja bambi naŋŋamba kisisi abadde ayagala kukita takita ne mugamba lindako mmale okukinyimyako muwumana naapo kyova namwanguyizza ne mbagamba ne mujje tukole programu eno nze mbadde nteesa asigale n'omusajja we atya bw'aba amwagala kikuggyako okyokwoleza omusajja pupu nze mugambako ne bw'ona omugambako ng'amulekamu kikuggyako okigga okumukunya siri musiru pupu w'omuntu omukulu gw'omumanyi ayozeka naye amazima gali nti omuntu awunya tabeereka naye si ka ssente muziri ensonga endala akola bulungi anoonya ki omusajja awunya bannange olaba omusajja awunya buwunya kamwanga ate si buli kaseera nti agenda kwogera anti ono awunya buwunya nkwawa kati jukiramu enkwawa ogenda bbeera eno bwoti omwebaseemu bwoti oba ogenda kufa amugulira akawoowo akugambye buli kimu akikoze agume bw'abanga ssente amuwaawaako bwezibanga mu nsonga z'omubuliri akola bw'abanga omusajja we ategeera mukwano tuula ofumbe bano baveeko nze Shamimu siwagira muntu kubeera na munne ng'amwenyinyala nze nange wamma n'omuleka nze siva ku musajja anti kati nze bwe nkubuulirira nti wendongoose ne kigaana okukyuka nze mba nkuvaako agezezaako okwogera naye boogedde omukazi n'agezaako n'okuleeta ebyo bombo biki ye n'abeera ng'abimugamba waliwo eddagala lye mmanyi ofumba emiziŋŋoonyo agamazi g'emiziŋŋoonyo wansi emmere ya mbonanaaba n'oganaaba ago tegagobye kasuuwa talina byatakozesa yatumya atumizza ezo sipure ez'ebbeeyi agani ate mbu bulwagikubamu nga kisukka oyo alina ne sente ezitumya ezo sipure ez'ebbeeyi eziva ebweru kitegeeza omusajja alinawo waliwo okuba nga tolina naye ng'oli mu kugezaako okusootinga muntu wo yasooka n'akigumiikiriza naye kati alabika agenza atendewalirwa omukwano gumwegezaamu okumutta tatendewalirwa mutima asigale nga gyali ayagala omusajja we okuwunya kujja kubula okuwunya nedda oyo nze amagezi obuto bannaye kati oyagala afuuka ekibaakolo kya wano ove kwonodde kwoli oyogeza buto omusajja muwanvu simanyi musajja alabikako muwanvu alinamu nabo talina nnyo naye wali ogudde ku musajja awunya naye era ne bwe mufuna nga mwagala nguma naye kyekibayisa abakazi abazira abakazi tuli bazira ebyo byobuzira nedda kati ate ekyankubye enkiko pupu omuntu omukulu obeerawo otya nga tosobola kwesangula aleka alina obuzibu nze nalowooza oba alinamu alusanga ayitira kisoboka amugulira pampa omanyi waliyo zino pampa zebasiba abantu abakulu agimusibe abeere ng'ayambala boxayi ate kati ejja bukuyangamba ekyo takimugamba kuba yatya akimugambe olaba omusajja yandikyusiza naye alabika tayogera naye muyiga okwogera n'abasajja okimanyi abasajja baagala nnyo okubooleza obuntu bw'omunda obwo naye anti oba olina obubooza mbuteeka bannange bakyagala naye kati bwe mba mmanyi nti nze nkolamu pupu ngezange tozooza nze nkoleza yes kikkakatako okwoza ekyo kyo siteeka ewange kati no kankuleko ebintu by'olina okukolera omusajja ng'omwagadde oba ng'akuwasizza ekisookera ddala olina okuba nga omuyonja
omuyonja nga mumaliriza okumuyonja ensonga kyekiriwa kati waliwo okuyonja nga tumaliriza ensonga z'ekisinga ekyo nkitegeera omuyonja otya tuba n'obugoye bwaffe enkumbi oba kyabulina abaana nyabutunda wayipu ziizo naawaawo abaana bajja kati zino zibeera wano mu dduuka waliwo omwana yaziraba nakali kale singa zino zimpa ne mwana nazijja ttaki anti kati olaba wipes ezo tezigenda kukuyamba mu kaseera wogenda ozeetaagira kubanga olaba akagoye ako kankizo nnyo singa okera ku makya n'oviibwako bbaawo lindako omusajja bw'afa nga tolina akagoye ako oba ki omuzimu gukuddira baaba bwemba nali mwagala Sumaya bwemba nali abantu abeewasizza kawundo wamma tebalina obwo bugoye bizibu gyabadira bannange Zubeda kankujulize I have a true story nina true story nzi anko wange yafa nga nedda obugoye obusookebwa obutuufu omukazi bw'alina okuba nabo bulina kubanga si bwa nsobi 4, 6, 8 okitegeera kati omusajja ne bwafa ng'obadde mu ddwaliro nga gwamuliko nga tewatambudde nabo wakiri okwata ekigoye ne weesonsekayo notuuka ku maiti n'okisonsekayo bw'oba tokisonsese bannange omusajja ajja bwemba nali mwagala nkuma naye omusajja ajja bannange obuzibu mwe temulina true love kati abakazi benjogerako mulwanya entalo z'alaavu muli bafeteraani olaba oyo kojja wange bw'amala okufa mukyala wange bamugamba yesonseka akagoye ako mukyala yagaana kuba baali baseeka baneeno yes banange omukyala yagaana nagamba nze nedde besobola bikola deddedde mukwano twamala okuziika ekiro omuzimu nga guli ku kitanda ne bamugamba bwe tumala okuziika tosula ku kitanda ekitanda mukipangulula n'osula ku ttaka n'ekitanda yakisulako okipanga nga wayiseewo ennaku babagamba nnya osula ku ttaka osula ku ttaka kubanga omusajja abeera afudde olina okungubaga bannange omuzimu gumutawanya naye tannaba kwagala kubagamba mimi nze omanyi kyenjagala njagala bwefa leero omusajja wange afe oluddako tugende rumu nze kyenjagala okumanya ogambye akagoye ako kuba jjaga atuddeyo wali omukazi muli alina okuba n'obugoye oba aba alina obwepaadinga omusajja afudde omusajja yeepaadinga kinga afudde yeepaadinga obugoye obwo naye agambye mbu oba tobuli aba abumanyi nti gyebuli era ne bwenkutuka omusajja adde waka n'abuteekayo oba nsobola okutuka n'akwata nnika yange n'agiteekayo abasajja beepaadinga mu kuziika era bw'omala obutwala ku kitooke nga bamaze oziika ogenda n'obusonseka ku kati tonaaba ezo zonna ennaku tonaaba kola olunaku omala okasonseka you can shower anti ngamba gabana abalwawo waliwo abafu abalwawo bano mukwano bukubeerayo mpaka we banaamuziika ije abagagga nga banaaba mpaka we banaamuziika tokirizibwa kajjayo kazaayo kati omusolo guba gukuluma ofuuka noze padi we omusolo gufuuka osooka n'ogijjayo olina okwepaadinga kati mbadde nkyabagamba ebintu omusajja omukazi abakazi ebisinga ebitufumbiza yes kubanga njagala mbabulire nti omuntu aba emaze okwegatta naawe abasajja kibakalubiriza osituka okgenda mu kiyigo olina okumuyamba bw'anaasitukira agende mu kigo at least ng'atukula ffenna tuba tetukooye naye yaba akooye nnyo yaba akooye eki aba akooye nnyo waliwo kufa abamu kufa ababeera waggulu ng'abasajja emirimu gye bakola naffe ne tugikola ffenna tuba tukooye ffenna tuweyambe tugende mu kiyigo anti omukazi kikkakatako bakiwandiikawo senga nti omukazi kimukakatako omukazi kikkaka banemwe temumanyi buwoomi buli olaba temumanyi buwoomi buli awo ng'osimula omusajja senga kambuuze nasiibye enkola emirimu nakolesa engoye nkugololedde nkufumbidde ndikomye n'abaana neeri nkulongoose ebeera bweti raw and unscripted girabe mu budde nga toli nnyo n'abaana era ndowooza producer akyuse mu time zive ku ssaawa n'eddekaawo mu lwegguloggulo mu bedtime yes okimanyi nti bw'oba osimula omusajja nawe kisobola okulinyisa appetite yo ng'omusiimuula busiimuuzi
nze munange bwete wekiba kubanga buli okwata n'onyiga mboti ayagala bwagazi kwegatta olimu omuzimu gw'okwegatta wulira nawulira mbu akabaketi kalina okuba wali si mazima ne flaska ebeera mu kisenge era ennyumba y'omukazi yenna terina bbulamu flaska omwange terimu mu kisenge nga ikolamu ki ngenda ng'etegeka amazzi ga musajja ate shame mu nkwagadde ebintu obimanyi obiyina nebuuza omwana omulala ono kyekimukomedde mu bufumbo kati kambuuze kyabi wamanye ensonga njera ekisenge flaska eri wali ebobeza amazzi bwe mmala omwezi nga seegatta nga flaska ekyali awo nanti era flaska olina okugafumba buli lunaku nga gabeerawo oba munayiga tewa temwegatte eyo flaska ebeerawo kategedde ensonga endala ate bulina kuba bweru ensonga endala Shamimu gye buva ne gye bukoma omukazi gwalina okushevinga bbaawo aneebuuka mweba namwe nga temulina laavu mimi okyogerako olina omushevinga bwe kibanga kyekigenda okunnemesa okwambala wano gawuni kiganye mimi era gawuni abasajja baffe bakoowa nnyo n'aba gyavudde nga talina namaanyi kati ate gwe oyagala okukola ensonga ezo naye yaba tayagala lwaki okiteeka ku nze yaba tayagala okimanyi nti abasajja basinga baba baagala naye nga tekibateeka ku pressure nga ffe abakyala babeere waka tekinteeka ku bunkenke wabula ekigambo kimalayo nokweza kinene kankireke naye mimi okwega teteri kuteeka ku bunkenke si bwe kiri bw'oba oyogera weegambe wekka tonga tamu kambabuulire omusajja yenna omwana ow'obuwala gwalina omushevinga kuba bw'otamushevinga abaaki asobola okusakaatira n'abeerawo nga tabikoze birumanyi gweba obi ebinyinyala gwe ng'omuntu sisobola kukyenyinyala oba okikuuta obeera okyenyinyala kati okimanyi nti ekintu ekyo bwe kikula ennyo najja n'akwegattako wakwekulukuunyako bwati ne woba wanywedde pyantula okufa obufi ebintu ebyo bikaza amazzi buli mukazi afune sheeva buli mukazi alina obba ne sheeva nga bannange omusajja ng'omushevinga tasobola kukyawa I'm telling you kubanga ku bakazi 10 ndoza kuliko nga 4 abasobola okukikola ndi mu bali enkaaga booleseeyo kati banana okanya kulaba kikazi kibi kitudde mu bufumbo kikazi kirina kalina kitudde awo naye nga kyekimanyi kyekikolera bba waakyo ono mulaba ono awangadde mu bufumbo byonna abikola mimi nsolosa seruma wano ng'erina ennyumba abakasajja ffe abalina abakazi twatondebwa kulabirira babba baffe tubalabirira kituufu tumaze ekyokushevinga bakiwulidde ekyokusatu simanyi oba bakiwulira abakazi balina emputto ennaku zino ebyo ebintu by'ekisiru byoyogera omusajja wange talina kufuluma waka mu nnyumba nga simaze muteekateeka nze alina omuwa olugoye olw'okwambala ekyo kituufu ne mugamba bebi kati yambala ku luno n'afuluma senga nze nabuuzaako lwaki abakazi tebagala kugolera abasajja baabwe anda ezo gundi baziyita bata boxers balina ozigolola kituufu ekyo nange kubanga bw'omala okugyoza ogitadde wali eri nnyo nze omusajja wange tayambala nnyo mala zinnyika mala amazzi agokya nembukunya bulungi nembuwanika wali nembugyayo nembugolera takkirizibwa kujambala nga singolole awo wanywezaawo nnyo kati gattako n'ekyomushevinga ogatteko n'ekya flaska obufumbo ogenda bwo bumaze kandira nekwata boxa n'okumulondera engoye bazina okuva ewaka nga talidde kuba ekyo kyo sisobola kukkiriza mwanyi wange kuva ewaka nga talidde he has to eat nnyo mimi bwe mmanya nti afuluma ssaawa emu ey'okumakya 12 oba 10 mba nzuukuse ate bwe mmanya nti kati agenda keeramu talya nnyo heavy breakfast kati mmanya bu fruits bwe buli aside ne chai bwe mmanya nti oba tagenda kusobola kulya nga mpakinga ng'agenda nabyo naye Shamimu okimanyi Shamimu okimanyi nti ennaku zino abasajja bakooye okuwasa abakazi lwaki amanyi lwaki abakazi twewaggula twava ku nnono ekintu ekyo kyankyayako omusajja tebamweyalira ne bamwebikka okitegeera ekintu ekyo kyankyayako senga olaba omukazi sajja nga matakyansobola yes olaba ekizibu fe abakazi oba tuli basiru bwe tubeeramu n'obukadde bubiri ku akawunti oba kakadde
olaba nga tokyafugika. Mama nze mbeeramu n'etaano ne owulira nga tokyafugika ng'olaba eddala buli kimu omusajja kyakugamba tojja kikola. Byonna bye mbanywedde omukazi byalina okukolera omusajja nga tokyakolako n'eki. Yensonga lwaki. Tukola. Kati buno mama Gibuzi ali wano. Sawa nnya. Ave mu birthday eri sawa musanvu. Birthday nyinza okuvayo ku 7-8. Kati addeyo era agolole bokisa. Kati awo wenkugambira nti abasajja tebakyayagala kuwasa. Okuwasa bakukooye. Era bamaama bano abakolera online bakola kati ssente empya n'enkadde. Naye nga buzibu ki bwe tulina abakazi b'ewaka? Tetukyefaako. Okwefaako kiki? Okimanyi nti omukazi bamuleka ewaka ng'ali mu nayiti. Omusajja n'akomawo ng'omukazi akyali mu nayiti. Leero baayiga maama nnyabo baayiga okusibira muno sikaati. Naaza ggwawo ezo naalongo. Abakazi tebakyefiirako ddala. Naye ate kati bawa improvings. Naye waliwo ekijiima olabe abakazi abasinga bakazi abafumbo. Bali omwo batereeza mibiri. Waliwo okubanga bakitereeza naye ng'ewaka bambala bijololo. Agitereeza bbaawe omubiri agutereeza ate musajja mulala. Nze nnina gwe mmanyi waba afuluma wabweru ayambala bulungi naye buli wabeera mu nnyumba ye ayambala ddira. Okitegeera? Nga n'amabere taleeze. Okitegeera wamma. Lwaki oba toleega? Lwaki buno busampoto bumubutula? Nedda kati ate nze sobola kwambala bwenti wano mba neesaanikidde nnyo nga ndina omusajja wange. Mu nnyumba yitamu kongo oli bukunya. Ng'ali wali. Abaana baggalire zirinda ziwera ssaawa mukago ogw'ekiro mufuneyo time you and your man's time. Omukazi olina otambula omusajja n'alaba amabi nawe bati. Nagamba mbutufu nalonda. Ki ekigenda omutuuza mu kisenge beebase. Maama yazaala abaana bagende mu kisenge. Osobola n'okukikola mu kisenge. Osobola okukikolera mu kisenge. Nga bano bateereddeko katuuni. Osobola okukikolera kale mu kisenge kyammwe. Kikolere mu kisenge. N'obigula ng'oli bukunya. Kale mu ssaawa zakwebaka ssaawa ezo nga 5 kati ng'ejoyina bana mimi olina okusooka okubeebasa. Ssaawa eyo nga 7 kati g'oyingira kisenge. Kati omuwaye eddakiika nga 3 awo. N'oyitawo ng'oli bukunya nga ovudde mu kigo ne weesimulira wali munda ng'oli bukunya ne katawe n'okateeka wali. Okitegeera naye omukazi akukuta n'ettawulo n'agenda mu kisenge n'akukuta tayagala omusajja alabe wadde ku bbere werigwa bwe batuuka okwebaka yeebikka mu blanketi bw'ati n'akola bukozi ati magulu. Okitegeera omusajja wo n'amala omwezi mulamba nga talabanga na ku lususu lwe lufaanana. Ate senga kibagambye nti baba bakikola tebakikola buli lunaku kuba abasajja bajja tuuka babakoowe. Olw'olumu weebikkako ne weesaanukulako bwoti. Si buli kaseera. Olw'olumu weesaanikira akusange nga kale oli mu kiwanvu. Omusajja yayimba akayimba n'agamba ti weefuule malaaya eri omuntu wo. Okitegedde akayimba ako nkaagala nze buli wembeere wakawe nti nenninda Haaji nangamba kati Ajaluno yatugamba twefuule bamalaya malaya akola atya. Kati leero wemba nayambadde kamini ngamba kati eri soli no ddene ndikole ntya ntunule bwenti nome ku mumwa kwegamba mba njagala Haaji buli wajja nabe nga ndi mupya. Obo kategedde naye maama ne bwe tubikolera Haaji badduka. Mpisa. Waliwo okubikola ng'olina empisa. Muddeeka. Ne Haaji ne bw'obikola bamala ne badduka. Naye nga lwaki basajja mmwe muba mutulekawo nga nze njagala nnyo. This is what I want. I always want because they say abasajja benda. Yes, sajja benda. Genda yenda, what makes you different from other women behave seko? I never want my man to sleep outside. I never want. Enga jachikola. Mukama achankomye. Kasulangako bweru. Era mmanya nti kati wano ali wano era koma usabo ni west. Injagala agende yenda koma wo waka oba munano oba mwenda. I don't ask my man over hours hours. Nja kujigula emmere njikuwe ko musajja wange tasula njala. Ne bw'oba gy'ova ng'olidde emmimi kale ate sinywa akakacaayi omumiro gumu nziko omutima. Kuba bwe njifumba n'otagirya mpulira bubi. Gunnuma. Nze kati kyami mukankubulira amazima. Ne mpulira nga gano gali kunze. Nze omusajja owange. Oba mbagambe mwagala oba nga ntya. Nnyo
ate nga naye aŋŋamba njagala nnyo naye mu mutima gwange nakkiriza nti mu Uganda muno mwonna nze asinga omusajja omwenzi. Ekyo sinnakikkiriza. Kati ekyo we kyannyingira nja kufumba ne bazzukulu bange balinsanga mu bufumbo. Nze mbabuulira mazima. Kubanga nakkiriza nti mwenzi. Lwaki? Wali omukuteko mbwenzi? Simukwatangako. Wali okebedeko esimu n'osanga naye ebikolwa bye byonna bikulaga nti alina abakazi bayitirivu. Bikolwanga ki? Ewaffe tewaggwa infections. Kubanga wemba sirina musajja mala gwe negatta naye infections ziba zivaawo. Ku ttooyi? Ttooyi ki nga mbeera ku ttooyi yange nzekka. Kati kikolwa kyeki? Kati kankubuulireko ekyasinze okummala amaanyi. Ye musajja ne mmanya nti nze asinga omusajja mwenzi. Ye musajja wange okuŋŋamba. Omanyi Sumaya neekebedde ajati. Nasoose ne neekebera akaasoose okalaba. Kaakano nga nkyali mulamu. Nno ne wayitawo ennaku 3. Ne maane neekebera n'akalala kano nakakeberedde mu ddwaliro akookubiri. Amazima gali nti nkyali mulamu. Kati naawe ne nkugulirayo. Twekebere. Golooza lwaki abadde akikola bw'atyo? Akwekengera. Ye yeekengera. Ye yeekengera. Ye mwennyini yeekengera okubanga mulwadde because atambula. Lwaki we yeekebedde akasoose tekaamukakasiza nti akyali mulamu? Ng'alina okossaako okubiri. Alina shuwa gye yabaddeko. Oba omusajja muleke olaba oti. Omusajja oyo wangamba dda muleke. Naye simanyi lwaki. Naye nze kino kankibagambe Gugera ne bw'olwala siriimu. Gugera ne gujja. Nzaawo ne we nagamba nti Sheeka tuli balwadde siriimu yazze. Nga bwe mutumya bwe bati ndaba wa black annyonnyonnyo, ndaba emiwaji mimyufu, ndaba ayiwa oluntuntu. Kati ate byonna nga we mbiwulira nga nange bwe bijja. Yankuba n'aŋŋamba. Yeeteekateekako make-up awamu awaasigala omusaayi nga batunzeewo nga najja. Nanga abadde nina okujja baali bamukuba butajja mu kivvulu ng'agamba nti nze njagala Haji Haruna Mbiru. Lwaki nkola nnyo video za TikTok nga mpaana Haji? So ng'ate nze Haji simwagala ng'omuntu. But I love his music. Naye yajjaawo yafuna kati ekyamuluma nze kwata nga tampadde ssente kumulaga tiketi nti bagimpadde yawe eri Haji Haruna agimpadde. Naafa. Baakubanze naye nga mbana omusajja mmutadde. Naye okyaliyo. Gyali. Ndi omusajja azina bulungi. Tekinsibyeyo. Tewali kitala. Mimi kino kankigamba. Nze omusajja wange ne bw'omukwata akatambi ng'ava mu loojo, omusajja wange si mwenzi era tayina. Nze wange nkimanyi era si tekikola mawulire. Nze ngenda ne postinga video zange za TikTok omukazi n'akomenti nga n'aŋŋamba singa naawe nnono kuba nagenda neteekayo kano akalimba akabadde ka trending ennaku ezo mbuva ku musajja simanya amabeere gakola ki akagundi. Bwe kyabundula amabeere go. Va ku basajja bafu. Omuwala n'akomenti nga mu gundi zange n'aŋŋamba gwe nga walemera ku gundi naawe muveeko. Ne mubuuza nnyabo nga sikutegedde. N'aŋŋamba yenze nno omukyala gwe baaleka egindi n'abaana bali 4, omusajja amaze wiikisi 3 takyajja naye ngezo wiikisi 3 mbadde naye nange. Singa yaŋŋamba wiikisi 3 nga sibadde naye oba okategeera. Kale gwe gamba abantu tubeerayo. Naye kati mukwano beera nga weekebeza buli ssaawa. Otherwise ogenda kufuna obulwadde. Amire peepu. Naye oli omusajja atya obulwadde naye mba munyumya mboozi agamba naye nti obulwadde. Kati byakulimba mbw atya obulwadde. Linda bw'onaabufuna bujja okukakasinza. Ye bamuyita Pyantula? Pyantula. Alabika naye taganya Haji kuva wano. Andi batugamba Pyantula w'omunywa mbu tosobola kufuna bulwadde. Mbw'obeera opyantula nnyo nga waserera nnyo. Ekituufu by the way kyekikweyinuza. Nedda tolisikinganga ku bulwadde. Kituufu. Beera serious. Omuntu abeera ng'aseerera bulungi naye webaka ku basajja 10 tofuna bulwadde. Nze muyina okufuna obulwadde ebyo todda mu bya kisiru. Naye Mukama naye kati ffe abateega bangala nnyo. Pyantula ekitegeeza tetumwetaaga. Nina maid ewaka namusanze ne kano mu nnyumba. Nenkabuuzaako ne baŋŋamba ARVs. Naye we nakagambye omuntu wange yatidde. Naye ng'ate bujumba laba beegonza ne maid. Nabukubye tebunaweza nnaku 3. Ate mu kaseera ako ke kamu ng'atangamba twekebereko. Okyali mu bufumbo? Tiki tuli bafumbo.
Okyamwagala nnyo ku mutima? Si nnyo. Abakazi bagumu. Nemwenze wasanze maidi ng'abeera ARVs. Mu mbeera y'emu ate ng'obadde omulaba ne bbaawo nga bali bulala. Mu mbeera y'emu bbaawo nagansa batwekebere. N'osigala ngo ate we ndabirabye naye ndimulaga nange. Ate maidi ye wamuleseewo. Era maidi nakati tannaba kumanya nti nakebeddeko mu bintu bye. Mubuuzeeko. Saabe mulaze. Mukemekeme ng'omulaga kati nze mbadde nninda. Maidi ayinza okuba mujjawo. Kati olaba nze mbadde nninda ennaku z'omwezi zino zituuke kankulage. Kana akantu kali mu kuggwako ng'ennaku z'omwezi Novemba nga 25. Novemba 2025. Kati mbadde nninda empeke zino ziggwemu. Nzirewo nkeberewo ndabo bazaaweddemu. Kati nninde omuwala oyo aŋŋambye nti agenda nona ddagala. Kuba sinnakakasa nti mulwadde because nze namukeberanga yakajja. Twakabeera naye emyaka 3. Panado abuza siriimu. Twakabeera naye emyaka 3. Namukeberanga yakajja nga mulamu. Kati amira zaaki? Simanyi. Nakubiddeeko abeewaabwe baŋŋambye mbu yagenda baamulabako nazo n'abagamba nti peepu. Peepu? Kati naye nkwe kubuuza omusawo ku ddwaliro nti ono peepu n'aŋŋamba kituufu abasiriimu bituwa peepu tubaweera ezo. Naye ate peepu abawa wa 30 days omusawo we yaŋŋambye. Kati kanninde omwezi guggweko tulabe. Kati gwe bw'obiraba ebyokola ki? Omusajja wange mwagala. Nguma. Ati kati olaba zibedde obuzibu obulu ogenda n'oba nga wafumbirwa nga bazaddebo. Nnyo n'okusinga ekintu ekirala kyonna. Nze ntya okumira empeke kebeere Panado. Kabeere Citrizine, kabeere Kadexsa. Awo nga mwenna mwambala. Kabeere Kadexsa. Awo nga mwenna mwambala. Ndabako ne Katonda ndaze nako. Sayini zonna eziraga nti olumu aba sitaani taba Katonda. Sitaani atabangula nnyo obufumbo. Yandeetedde okulaba ARVs za maidi. Bwakiri. Ate mu mbeera y'emu nga mbadde mbalabalaba nga beegira ne bbawa. Sitaani. Ku mazzi gange. Oyogera nnyo ebyekisiru. Sitaani atabangula nnyo obufumbo kyova olaba ennaku zino abawala bafumbirwa. Anti kati nze nagenze ne neekebeza nga nkyali mulamu alhamdulillah. Noddamu era ne weegatta. Sinnaba kuddamu naye era nga nsuubira okuddamu. Ekikuyinula pyantula. Nnyabo Shamimu waabwe neesekereko. Muwala w'omutima. Nsaba kwataka n'akasimu katono. Kakubye. Halo? Mbadde ndi mu kamera. Ngenda kuddira. Oyo yaliko ebizibu bingi. Akubye nnyingi essimu. Si ono omulwadde. Ali okakasizza nti mulwadde. Mulamu bambi. Obufumbo bwa muno n'obusaba ttula. Mugenda anaafuna. Mulamu akyali mulamu. Obufumbo nga tugenda ku bantu munoosondera ssente. Ezaaki? Ez'obulwadde. Toyagala nfuuke nga gundi. So kati obadde otubuulirira ki ekirala kye tulina okukola? Otugambye obuyonjo, shaving abasajja, simanya biki ebyekisiru. Abadde agamba okuwambaza abasajja bammwe nga bafuluma. Kyakwamyeko. Okubudaabuda mwami wo ng'afuluma. Mu bufunze omusajja olina okuba nga gwamuyonja mu buli kimu. Ekitegeeza omusajja mwana. Avaayo n'atugamba nti bba wange mukyafu. Omusango tugusalira mukazi. Obviously. Kuba gwe tusuubira okuyonja bbaawe. Mu bufunze abasajja baana. Nti tolina bw'oŋŋamba nti bbaawo oba tolina bwenfuluma wabweru awo. Nze nafumbako ne mujja wange manyi nze Shamimu nfumbiddwa. Gwe ofumbiddwa emikolo mingi. Koze emikolo alhamdulillah. Totoma. Ate kyemmanyi buli gy'ofumbira tolwayo. Nze nafumbako naye kati natuula. Luli nali nkyali muwala muto. Wakkakkana. Kuba guli omukolo gwasembeyo oba kwali kukyala. Wamalayo wadde ewiiki? Olwo gwe twayawukana ku olwo ku mukolo. Saawa zaalinga bwe ziti nga twekyaye. Naye nafumbako ne mujja wange. Nga mujja wange omusajja wabajja okutuula okundaba. Ajja ayambadde empale za bituli. Ng'empale ziddugala, engatto ziddugala nga mukyafu. Naye ng'ate engoye ziri buwe. Nga zajja ewange. Wajja ewange n'agendera mu zitukula. Zisigala wa mukyala. Naye waabajja ajjira mu za bituli. Nga kiki ekyo kye bali? Kye yamugamba we namubuuza lwaki obeera mukyafu bw'otyo. Buli w'obwanga ova egindi n'aŋŋamba. Nange omukazi aŋŋamba
tayagala musajja we bakazi balala mmulabaye alina kutukulira mu nnyumba ye. Wabula ayagala nga solo. Ayagala kibeere kimawube kizzolozolo. Era nga bw'omusanga olunaku lwava eri aba mu kyafu. Kati nga teyeebuuza ngoye zino ennyonyi ate azijja wazazza. Ekyo namubuuza. Kati awo simanyi omusajja yali alimba oba mukazi yali manyi abasajja bakulimbye ennyo naawe ate ogwa mangu mu butego bwawe. Naye kati si kyabugwamu. Olabona kuba kataakuggyemu eriiso n'oddayo. Naye nze kankuwulire Shamim. Nze kambabuulireko nze wenjagala omuntu njagala. Olinga nze. Ate omuntu wajja mu bulamu bwange mba ndowooza buli kyaŋŋamba kituufu. Kituufu. Naye nga tonnafuna That's why nze. Omusajja yannibako ntalina mukazi ne mmuta. Bwe nategeera nti alina omukazi. Sikulagana muntu annimba. Olaba nze that's why ogamba Shamim. Yali tayagala kukulumya. Nze kasito nnimba. Ola Shamim nze abantu bagamba nkoze emikolo. Ate alhamdulillah. Si buli mukazi nti agukola. Kubanga waliwo n'abafumbye emyaka nga 8 10. Nga tabalaba nga ndi kakolo. Okitegeera. Naye nze ndi mu mikolo egiwera. Omanyi lwaki? Nze bwe nkwagala nkugamba bino obimanga. Onjagadde. Nsaba nkwagale naye ng'ogenze mu bakadde bange officially. In case of anything oba twawukanye oba like tufunye obuzibu. Nina wentandikira. Segayirira. Nze omusajja nkwana nga mungi ge mazima kyova olaba ntidde okuddamu okuzala kubanga nze abalongo bawezizza emyaka 5. Naye nkyatidde kubanga kati ne gwe nnina teyesigika masasi bagamukuba ku mukolo. Kati sadaki. Nze okudda kuno nga bagamukubye ku mutwe. Okitegeera. Nze simumanyi. Mulabira mu mmotoka era we tujjawo najja mu mmotoka ne mmulabako. Simanyi mulimu gwe simanyi gy'abeera simanyi bwe musanga simanyi mukwano gwe simanyi muganda we. Ajja n'amala n'emyezi 2 nga tavuddeeko waka. Nga buli lunaku abeera waka. Naye bw'afuluma n'ombuuza nti omusajja oli afulumye afunye akabenje wali tuyinza kutandikira ku ani. Sirina. Wadde ku mulimu gwe naye mbu. Alina edduuka mu kisekamba omugaga nnyo. Ze emmotoka alina ndowooza nga 8. Bakutwaleyo. Akyusa katavuga mmotoka za bbeeyi. Mbuuza amaze naye emyaka emeka. Kubanga namufuna abalongo ba mwaka gumu n'emyezi nga 3. Abalongo bawezizza emyaka 5. Kati obeera otya n'omusajja gwe tomanyi yadde mukwano. Emyaka yange omusajja bannange oba muyaayo oba mukyo bakolera state oba akola biki nze simanyi. Kati toyagala toli igeddo. Ndabimugamba byonna bimugamba n'agamba tugenda bikola. Tugenda gende waffe. Walaba mubuuzizza nnyo ng'asooka mpaayo akakadde. Nga omumwangusira. Bwe tusinkana n'ennyumba naye ajja ati ekikulu naawe oyomba nnyo. Bannange. Kati simanyi kati kyengenda naye gwe lindako enkya ngenda kutwala. Enkya bw'ajja na kirabo. Andeeterayo ekirabo. Nampa ku ssente nga nsiba oba si Munnayuganda. Munnayuganda waawano. Mbalina edduuka kati nze mbeera ate n'omusajja nga simanyi beewaabwe. Nga tomanyi beewaabwe? Simanyi. Byebyo munayizi beewaabwe. Kubanga nze by the way nze omusajja gwe nnina Mimi. Omusajja gwe nasookerako. Kisaasi ndi mu kamera. Musiibe bulungi mweraba. Gwe nasa. Amaze bagigyeko. Jako. Sebo. Ogambye ki? Ne banna. Lindako ne gwelekera okukola naffe ngutaddemu earphones. Ogambye ki? Jakamwe. Lindako. Ndi mu kamera gwe bayi. Abadde atandise oyomba abadde ogenda wulira okuyomba kwe. Okuva ku ssaawa 2. Abadde atandise. Obadde muyita ali mu earphones wabula wallahi sobola kukola naawe kyekituufu. Abadde atandise oyomba. Jako wamma. Nanguli omusajja ayomba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.